Lumbuye nze bwe nasooka ogenda ettake abantu n'ebifaananyi be basaculatinga byenabyo ku social media bya 2 months back bwe nasooka okubeerayo bwe nasooka ogenda ettake baali bampangisiza okuyimba ku club bagita Fox Seaside bwe nasooka okuperforminga nenkomawo e Uganda nemmala omwezi gumu e Uganda nensooka nzirayo mazeyo 10 days okitegeera ndowooza kuno lwe bakutte Lumbuye naye luli Lumbuye n'okujja twekubira simu najja nansanga ku hoteeri nze we nasula okitegeera so omulundi ogwasooka wagenda lwa Kivulu n'okuno nazeyo lwa Kivulu yes kululi nalina ekivulu kyali ku Fox Seaside musobola okukebera ku page zange byonna bibeerako omanye ebyaffe tebibeera mu nzikiza byonna bibeerawo neyampangisa yali mu Nigeria nga kuliko n'aba Uganda abamu bapromota ne club ya mu Nigeria ekyokubiri kyabadde kyakulyato okitegeera kyakulyato nga bagiyita Real Life Summer Festival so mukusooka Lumbuye wamusisinkana ebifaananyi byetulaba ogwokubiri ne kusimu saayogedde naye kubanga nayina kumumitinga before nga akakala kawedde kubanga zino ennaku ezisooka zaali zaakayisanyo ate nga tabeera mu lukala okitegeera so tumanyi nti Lumbuye omu ku bayinza okuba bakwano bonga ogenze ettake lwaki ku luno tewamusisinkana wadde omukubira akasi anti ku luno lwaki saasooka musinkana lwaki ye yennyini yaŋŋamba in the beginning naŋŋamba Miki olina okubeera safe tiyajja kyeyasooka okuŋŋamba olina okubeera safe era tomala galiyalya ne mugamba ye amwendi neebeereramu ko ye naŋŋamba nti naye sijja kusobola kujja ku event kubanga mwana abanyampi mwe bali baki bangi era nze bwe naaba ndabye abanyampi nja kugamba nti ono mwewale ono tomusemberera nnyo kubanga nze munnange nali mugwira nga siina kyamaanyi kyemmanyi kati in this time twali tulina kusinkana na Lumbuye after nga bino biwedde kubanga kabadde kayisa nnyo bangi lwaki abantu bavudde mu nsi ez'enjawulo abavudde UK abavudde Amsterdam abavudde South Africa abavudde America kubanga yabadde festival okitegeera so nga tosobola kumuyita mu kavuvuŋŋana ako era nali nateekayo 3 days after okunyumirwamu nze ŋŋanze omuntu okitegeera after the event ngewedde the festival ngewedde nga njagala nfuneyo obudde nange mpumuleko ng'omuntu oluusi ekitaasobose kubanga the day after the festival ate nga Lumbuye teyabaddeyo na ku festival the day after the festival waliwo kyali wange yali antwalako okushopinga bamuyitadde no yansindikira message n'agamba Blood kyekiriwo oli listed konze nze listed n'agamba emwana olina okwebereramu bangambye Lumbuye bamulidde konze bamukutte baani kanagamba waliwo sister wange abadde abeera like in the same area yaŋŋambye nti obedda beetalira abapoliisi kati bagenze okulaba waliwo abalala waliwo abakwatisa oluusi bakwatisa abamu ab'enjaga naye nga bo bambala uniforms zanjawulo naye bo bagamba bwakulaba ye alina ne right okubirawo essasi kubanga oluusi be bakwata babeera bamamundu bikiya so Lumbuye ne baŋŋamba nti bamukutte kakati jjukira oyo gwe nina okubuuzaako ne mugamba nti omuwala oyo nsobola okufuna ku nnamba ye ne mubuuza ko ye njaba omanyi abamundooza batya like amanya nti bwe banaagamba bajja kumbuuza akajojijoji w'ebibuuzo nayogera naye ku ssimu yaddeno ng'olodde n'amaze okujja n'amumpa n'enjogera naye n'agamba nti naye abasajja abapoliisi abasoose konkona si be bamukutte waliwo ate abo abazze abo bambala redi abakwata ab'enjaga be bazze ne bamenya ne bayingira so eyo information yokka gye nako mukola ki okumanya ne musindikira ne message ku WhatsApp kabanga nalaba yali asembye okubeerako oba ssaawa zaali 2 ne musindika message ne mugamba hey bro are you okay that was the last message naye nendaga ngeraze tiki 2 nenga tiziri like tolaba nti ziri blue ticket so musinkana ya ne Lumbuye ku mulundi guli nga akugamba abanyampi waliwo kembereraga nti anoonyezebwa ekyo nawe tekyetaaga buli ali mu struggle ambeera anoonyezebwa okitegeera lwakubanga nzanjawulo buli omu gye baagala omulyamu naye nga buli omu abeera anoonyezebwa kubanga buli ayogera ku kigenda mu maaso oba buli ayogera ku mazima definitely babeera balina omunoonyo ekyo si kyakwekekereza naawe okimanyi nange nkimanyi n'oyo ali ku kamera akimanyi n'oyo atudde waka akimanyi
So mumbere yokuba nti abadde anoonyezebwa kati tutunulya timing gye mugenze Mickey Spice ne yeekuusaako ettaki awo evirinda gw'omulwadde lwaliro kati babatwalira mu bracket okuba nti gwabadde mupango. Omanyi waliwo akantu ate era Lumbuye yakaŋŋamba n'aŋŋamba tulekerawo okwefuula nti tuli binyira nti tulaba ebintu upside down naye good enough nti Abannayuganda kati babuufu abasinga naye nga twetaaga ffenna tubuuke nti bweweefuula ekinyira kitegeeza buli kimu ne woba okiraba nti kiri straight oyagala kukiteefuula nti okiraba upside down naye ffe tetuli binyira ate ne Bannayuganda abasinga si binyira ebintu tebabiraba upside down babiraba oyagala kuŋŋamba Spice nti okutambula nti Mickey Wine talina kufulumansi talina kugenda kukola okitegeera ndowooza ate nga naawe kennyini n'omuwagizi ali eyawagira Mickey Wine yeetaaga Mickey Wine abeere bulungi okitegeera kubanga tumaze wano emyaka 2 tetukola okitegeera sigenda saagala nze bwe mba nina opportunity nga bampise Bulaaya sijja kutunuulira ali ku negative side kyagenda kwogera sijja kutunuulira kibi kye bajja kwogera wabula nze nja kutunuuliramu ekirungi n'omulama gwengoberera okitegeera saagala mutuuke nange nga mundaba ŋŋenze eggulu kusaba ssente ekyo sijja kikola okitegeera era nja kukola nfune mu kitone Katonda kye yampa. Spice Diana Evelyn Lagu twagenda nze ne MC Rich ne tukola ne live nga tuli ettake ne tumusondera ssente. That's the last time when nasemba omulaba nasembyeyo mulaba nga ali ku kisaawe nga nkomawo namusanze na ku kisaawe nga nange nkomawo okitegeera ndowooza ekyo ne kiggwa ne manya nti na playing part yange. Spice Diana ayina show in fact ne kweyo boat cruise Spice Diana tiyayina kubaako okitegeera nene tukwataga management ne zikwatagana nagamba nti okusinga okudde Kampala nga tewali bivulu ate nga waliwo ekivulu lwaki tetugattaga ati energy ne twongerako ku vibe okitegeera ndowooza. Spice Diana ne bakwatagana ne management ye naye ne yeegatta ku concert eyo kubanga teyagenda Turkey kuyimba kweyo festival era namusanga yali anaatya okukomawo like about 2 days kati nayongezaayo bongeza tiketi ye asobole okuyimba ku festival. So kakati mwana Bannayuganda tebabafuulinga amazima bagamanyi nze nvudde eno simina bitundu byemanyi mu ttake babadde bannambuza bulambuza kakati ate nze nsobola okutracinga okusinga omuntu abeera mu ttake that doesn't make sense. Kati nti olwokuba Mickey Wine yewe erinnya nze buli wentuuka babeera bammanyi okitegeera naye omuntu omulala waliwo omuntu omulala oluusi gwe batamanyi nze era babeera basobola ogamba Mickey Wine yabaddeko wano naye waliwo n'asobola okubeera okugendawo ate nga yandibadde omulungi okutracinga Lumbuye nga tebamumanyi kati ate bakozese gwe bamanyi simanyi oba okitegeera kubanga if it was me tracing Lumbuye ekitasoboka nakusoboka kubanga Mickey Wine tracing Lumbuye it's like Mickey Wine tracing for Mickey Wine. It doesn't make any sense. Singazi yali tracing Lumbuye bwe yandize ku hoteli yange bwe yandituddawo okulya nange bwe bandize ne bakola bu ne bamukwata. So Bannayuganda baleme kubabuzaabuza kubajja ku mulamwa omulamwa era tusaba Lumbuye nti tagenda kujja wano era ajja kubeera free kubanga talina kityamu kyakola kiyakoze. Munzikirize mbategeeza ate ba sponsors baffe abenjawulo tutambula nabo programs weziti tibuli wamu omutwetaaga tutuukawo enjawulo eri ku ba sponsors abatuteekamu amaanyi okuli Sozo Properties bagula ebintu ebikozeeko ebyomungi restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi nga tetulabidde properties ng'amataka n'amayumba basangibwa Kireka Kamuli Road ne namba z'essimu weeziri awo wansi aba Kasamitala Kagwanda Logistic Company bo ne bakusabaliza ebintu okubijja China okubireeta mu Uganda okubijja mu Uganda okubitwala China mu nnaku 3-5 enamba z'essimu kuliko China wansawo then saake namba ze Uganda baguddewo ku Total ekizimbe ekiriraanye Jesco Beauty Center. So mu mbeera yemu aba Kato Accra Construction bano bategeera okukola plan za buli nyumba gye wali etaaze ku bbeeyi entono nnyo tosane biodigester oba septic tank ez'omulembe guno basangibwa na Rukolongo banoonyeko ku WhatsApp namba yaabwe wansawo ne namba z'essimu eza office ate babeerenga nabo bakolera ekisinga ku kyetugambye abazuwa and science ba suppliers bebikozesebwa mu kisenge okuli amasuuka amalungi bed cover duvet mosquito nets ne kalonda yenna basangibwa ku Mukwana Arcade kosa ne namba nga woziraba wansawo Maria Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana zitegeera nnyo so naye tutambula naye
mu program efaananako wet. So tuli ne Mick Wine. Yeah. Headmaster wa Sulubada High school. yeah. Straight. So embeera ya Lumbuye weri today. Yeah. Personal ojafiyetinga ku government of Uganda oba ebigambibwa okuba nti tatuukiriza mpapula z'ebutuuze wenyetako. Nze naawe n'oli ffenna tukimanyi nti bulijjo babadde Lumbuye bamunoonya ye gavumenti ye Uganda. Era nalabako waliwo ka video ke nalaba nga bakonfesinga nti Lumbuye bamukutte era agenda kujja ansaringe. So samanya kiki agenda ku ansaringa fo kye yakola. Okitegeera kubanga kyenzikiriza n'okkiriza nti omuntu baba bamukutte ali entitled okukubira abafamire ye oba ab'eŋŋanda oba ab'emikwano bonna ba-associatinga nabo. So ffenna tukimanyi nti bamwetaaga wano kubanga singa obuzibu bwabali bandimusibidde eri. So latest mawulire kige wakafuna lately about Lumbuye wakati ffenna twebuuza ali Uganda amawulire genkakasa nti Lumbuye ateeka okuba tali wano. Lumbuye akyali eri kubanga ne bali nabo si basiru kuddira kumala gawaayo omuntu mannyo ga mpisi. You understand? So kyembiriving nze era kyembirivingiramu nti Lumbuye tajja kujja wano era kyensabirira. Lwaki okukkiriza kungi nnyo? Kubanga nze nzikiriza mu Katonda ate sirina kye nali nzikirizaamu Mukama n'atakikola. Kakati bino ebyokuba nti talina biwandiiko bimukkiriza kubeera mutuuze byo tubisambajje busambajjiwe tutyo. Bw'aba talina biwandiiko ekyo kyagambye anti bw'aba talina biwandiiko era kijja kwogerwa. Okitegeera? Bw'aba talina biwandiiko era kijja kuvaayo nti bw'aba talina biwandiiko okay. Waliwo nawulidde simanyi gasiyase nti bamuwadde na asylum in Netherlands of which bw'aba talina biwandiiko nga bamuwadde ebye Netherlands agende Netherlands kwebyo ebiwandiiko bye bakoze eki be bamuwadde kubanga ensi yamuyise. Yeah. Okay, so njagala tubeere nga tutunulyako ku mbeera ya business Lumbuye zaakola nga tujjako kino ekyokumulaba ffe abantu kye tumulabiddeko ennyo nti social media n'ayogera ku kino nakino nakino. Business gigwe z'omanyi ddala akola ettaki gwenge yasobola okuba nga oyogerako naye. Yeah, tetwayogera nnyo ku bya business. Okitegeera kubanga nze bye nali mubuulira by'abantu engeri gye babonaabonamu eno tewali kyamaanyi. Lockdown engeri gyetunyiga kubanga era we nagenda mu lockdown. Kyekyo ekyamaanyi tetwayogera nnyo gundi yaffe teyali ku business. Naye kyemmanyi era ng'abeerawo ng'omusajja kyemmanyi osanga yalinayo edduuka lye era ng'abeerayo ng'omusajja kubanga era ekyamutwala kukola. Bino abadde abikola videos abadde azikola si kufuna ssente wabula abadde azikola kulwanirira nsi ye ng'omuntu. Yeah. So personally mu ndowooza yo Mickey olowooza Lumbuye mu videos zabadde akola golaba wawe yagoyingako long? Nze siraba we yagoyinga wrong kubanga buli kyayogera kyapeninga. Yeah, buli kyayogera kituufu. Gwe kyogamba tokimanyi nti kituufu. Nti buli gye byabadde ayogera with due respect nti byabadde ayogera era abadde abyogera ye ng'omuntu kubanga bibeera bimuluma. Kirungi nnyo okubeera ekintu nga bwe kikuluma okyogerako. Anti bagamba times are going so personal n'abeera ng'ayogera ku bantu kinoomu awo ndowooza bwe kiyinza okuba kireeta obuzibu. Nga going so personal atya for example nti waliwo institutions ezimu zaatuukamu n'ayogera ku bantu nga we bali ate leeti ne tugenda nenze byembeera mpulira nze byeconcentratingako byebinyamba ebitanyamba sibiconcentratingako. Nze ebinkwatako byenconcentratingako ebitankwatako sibiconcentratingako. Ekituufu kyayogedde kyempiikinga. Yeah. So being a public figure abantu baba kutambulizaako amaaso somehow wamanya nti Lumbuye ayinza okuba anoonyezebwa tewafuna mugwe kwekengera nti Mickey Wine nkoko njeru weena agende wali Lumbuye basobola okumufuna ne Lumbuye nkoko njeru senkoko enjeru ne zimeeting. Yeah. Ne buli ayogera amazima omanyi kirungi nnyo n'oyogera amazima ne gakufuula ow'eddembe kubanga batukubira kuva mu buto batukubiranga okulimba nga batugamba yogera amazima. Yeah. So and is a personal friend. Nga politics omustadde ku side personal friend mutwalanga big brother wange. Era bwe manzize mu nsi nsobola okumina meeting abakwano bange abalala bangi lwakuba kati Lumbuye yabasinga okumanyika.
nina meetinga bakwano banga abalala bangi nnyo bawera n'30 ne meetinga n'abayimbi nenkola nabo ennyimba era mugenda kuba muziraba aba Nigeria bakwano banga bali egundi abayimbi banna Uganda abali ettake nenkola nabo n'ennyimba ne because tebannaba kufuuka nkoko njeru osegeera buli ayagala okwonoona ajja kutandikira mu bennyini osegeera nze bwe tubanga tuli bakyali olinga ayagala otukozesa asooka tufuula bafala bwatufuula bafala kitegeeza tuteekamu amawulire amakyamu okisegeera ndowooza waliwo ka story ke nalaba ku social media omwami yali annyonnyola yagamba nti yafuna omukozi omusajja kati omukozi oyo babamumuwa ne bamugamba munne omusajja omukozi naye ekibi ekimuliko ayina weakness egi buli kimu akikola bulungi ewaka naye ayina weakness egi ayina ebigambo azunza ebigambo so omusajja n'agamba okay kasita bigambo nja kigumira bwe yatuuka mu maka n'asanga omukyala ng'amazeewo ebbanga bamulabirira bulungi n'asanga omukyala omwami yali taliiwo n'agamba omukyala ti munnange nno okimanyi munnange mundabiridde ebbanga naye ku bbanga lye mundabiriridde mbadde njagala saagala ate wabeerewo mbeera mbi nti ko mukyala nti embeera etya ti munnange omukyala omwami nnono nannyinimu apulaninga kufuna mukyala mulala gwakugobe naye nendaba nga si kirungi kubanga omwami ono omubeereddewo k'omukyala nti omwami n'akola bw'atyo omwami gwembeereddewo gwe mbadde naye emyaka egiwera 2 kati ko ye nti munnange era gwerindako ojja kumulaba gwe kennyini kaakati bwe yatuuka ate omukyala bwe yali taliiwo mukyala bwe yali taliiwo omwami bwe yakomawo nadda ku mwami n'amugamba ti munnange nno omanye ekiriwo omukyala nno alabika akukooye naye nze engeri gye ndi musajja munna ate ng'ondabiridde ebbanga ddene kansooke nkulabule munnange olineebaza ku lwekyo kubanga ondabiridde nnyo munnange nti ti omukyala nno oyo yafunye omusajja omulala era ayagala kutta naye okukakasa nti tagenda kutta okukakasa nti agenda kutta leero ekiro weefuula eyeebase omukyala oyo ajja kujja n'akambe okukusalako obulago ojja okukakasa nti byenkugamba bituufu kumbe n'omukyala eri yamugambye nti munnange naye okuziyiza ekyo omukyala oyo omusajja obutawasa musajja mulala tulina engeri gye tukolamu ewaffe okwata akambe n'omusalako akalevu akasemba wano wansi ku bulago bw'okasalako omusajja otajja kufuna mukyala mulala so n'omukyala bwe yakola ekiro ng'asooba n'akambe ajja asaleko akalevu olwatuuka ng'omukyala agalula akambe asaleko omusajja bwe yasimukira nga yefudde yeebase n'akwata omukyala ne balwana okumaliriza ng'omukyala omusajja seeki omukyala kubanga abadde amanyi naye ayagala kumutta kati n'abaana olwazuukuka balaba taata avulubanya omusaayi nabo ne bakwata taata ne bakola ki ne bamutta semaama so kikyengezaako balaga nti omulabe ajja kusooka ku destroyinga ffe agambe nti Mickey Wine alabika yagala okutta Bobby Wine n'agenda agambe ne Bobby Wine okimanyi muto oyo alabika takwagala yagala kola bwati amala agende wa Eddie yawe amala agende mugundi no jogede just ku family not in political matters ya kakati ne kulumbuye bwe kyabadde era ogenda okwekendereza mu abo abateekawo propaganda baagala kutwawula nga kasitole kembagamye mabega baagala kutwawulamu nti bwe batwawulamu kitegeeza kibakoledde nti amanyi bagawuddemu naye nga ate tulina kusigala nga tuli strong lumbuye I believe nti agenda kuvaayo era bw'anaaba avuddeyo ajja kubawulira byonna ebyamutuukako era how it was lwaki kubanga kuno ne bwe nazzeeyo lumbuye musajja watu saamulabye nako nabadde nnana kumulaba after the shows nga ziwedde kubanga ali wabaddewo abantu bangi kayisanyo nga tasobola kujja ku booti is risky naye ate unluckily ne baŋŋamba nti bamukutte after nga ndowooza nga nabadde ngenda namu meeting like after like a day or two abasinga agamba ddi lwavuddeyo gimaze etya eyokuwatibwa lumboye anti munaye buli omu waddembe okwogera kyayagala naye ate nze sijja kuva ku mulamwa totidde ate ntyaki ow'amazima tatya kubanga amazima gali kufuula ow'eddembe sometimes galwawo okuvaayo naye bwe gavaayo gasangulawo biri byonna so abo baagala tudivertinga lwaki kubanga ne bogenda abeera ataddeyo yenna abeera ataddeyo nga criticizing ogenda okunyiga kuba mutual friends be era ogenda obalaba nga bambadde bumasiki bwa kala ziri okisegeera so kati ffe tuli babuufu ffe tetwewunzise tumoga
kubanga era twagala Lumbuye ate Lumbuye ajja kuvayo kubanga talina musango. So abo bonna aboogera ebyo aboogera propaganda, just be blind to them. We are far better than that. Ne take no population y'abana Uganda yenkana etya. Wali y'abana Uganda abawirako according ku gwe Kyewalaba ngogenze. Yeah. Wali bana Uganda abadduka okunoonya obubudamu, abadduka okufuna ku mirimu. Yeah. So bo baliretinga batya ne omusajja oyo abeera nabo obeera still abeera isolated. Abeera nabo era bamwagala nnyo. Era ndowooza balabye ku video nga bakaaba. Naye lwakubanga bw'omanyi nti abamu balina okutya. Osegeera abamu balina okutya agamba bwe naayogerako ne bagamba bwe bati. Bwe naayogerako ne bagamba bwe bati kati abamu yeyo fear gye balina. Naye nga buli omu alina their side of the story. Okay. Yeah. So sebyo komanga osindise ka WhatsApp message tiki zigenze naye tebanaka blue tickinga. Yeah. Move kyendala joinanga Miki okulaba nti omanya ki ekiri ddala ku Muganda Bulungu. Era nange ndowooza okubanga sina maanyi ga nsusso. Okitegera sina maanyi ga nsusso siri nti njagena nga member wa parliament as family okugenda okudemandinga for wabula nina kukozesa powers zange ze nina ng'omuntu of which that's my social media eddoboozi lyange lisobole okutuuka ku bekikwatako. Yeah, kubanga bwe natuuka bajja kumbuuza nti ozengaani nti nzenga artist. No, that's not satisfying enough. Nti nzizenga member of parliament. No, kubanga siri member of parliament. Yeah. Naye era baganda baffe zaake naye yajja gyali ettake era kyemanye ensonga ezo azifollowinga ne lawyer yagenda ne lawyer ne muganda wange Nkunyingi Muwada Shadow Minister Foreign Affairs. Naye alina watuka so bayinza ate maybe okufuna information okusooka okusinga nze kubanga bo basobola okugendayo mu biti ebyenjawulo. So nange nsobola obbawulizaamu naye nange nga bwenkipinga ono nga ndimandinga muganda wange. Oh yeah. So finally njagala olekera abana Uganda eddoboozi wonna wulaba either nga going wrong about ebitambula ku social media mu mawulire obereka eddoboozi lyobagamba ku nsonga eyo gye bana Uganda bannange mbagala nnyo. First of all nze nsooka kubeebaza nti mwebale kutuwagira mwe mutufuula ki kye tuli singa simwe singa tetuliiwo. Naye ensonga lwaki bino bibaawo byonna bye mulaba just be blind to them. Mubeere nga abatabiraba kubanga baagala kutujja ku mulamwa ate nga tetulina kuva ku mulamwa. Tetufuuka ebinyira ne tubeera nga buli kimu tukiraba upside down. Tukanula amaaso tubatunule maaso tubagambe no. Okitegeera tuleme kufuuka kiiso kya mbuzi nti kirekerera eyase ne kitunuli obukodyo bw'abaaga. Ate kati fo baagala na kutujja ne ku bukodyo bw'abaaga wabula ne kitunuulira ate yabadde agamba bambi embuzi eyo temugisala. Okitegeera so tutunule abasajja abo tubatunule maaso. Ensonga zonna tuzitunule ovudde ne ku kutunulira abasajja wabula ensonga zonna tuzitunule maaso tugambe why is this one saying this. Kubanga ne ku Facebook ogenda okulaba abamu abateekayo posts ezo. Ogenda okuklikinga ogende ku ba mutual friends be ogenda okulaba abamu bataddeko bumasiki bwa yero abamu okitegeera kwegamba ogenda okwegendereza ng'era bayise eno fe basobola otwawula. Mickey Wine nga gwe kenyini bwogambye nti nkoko njeru ate nga ne Lumbuye enkoko njeru kyogamba enkoko enjeru gye beeyina okutracinga enkoko enjeru ekitegeeza balina kufuna muntu mulala alirana enkoko enjeru. No, okufuna enkoko enjeru okitegeera ndowooza enzulugavu egoberera enjeru. So ate enjeru egoberera enjeru kitegeeza zibeera zirabika zonna. So oyagala kuŋŋamba nti Mickey Wine amanyi nnyo entambula za Lumbuye okusinga omuntu abeera ettake kuba bana Uganda ongambi gye bali bangi ate ng'era muntu w'abantu nga bwe tubeera wano Mickey Wine nanyumya noono nanyumya n'oli. Yeah, so bannange baleme kuba divertinga muyimirire ku mazima. Lumbuye kyali waffe era tulina omudimandinga nga bannayuganda si bannayuganda bokka n'ensi endala kubanga zituyambako. Yeah, afune obwenkanya era addeewuwe abeere n'abantu be. Kale so Mickey wetu mbozi wetu gikonyeekoko mpola mpola tukyanoonya ebiri official ensonga y'omukulu oyo Lumbuye. Naye nga kimmanyi tannaba kujja kubanga batukuba luli ekimooni nti bamuleeta simanya ku Turkish Airlines teyaliko kubanga lwekyali wange yajjirako ne mugamba boyingira ennyonyi nyamba weetooloole ogende mu gundi wonna. Waliwo kyaliwo yali kunyonyi era olwatuuka n'aŋŋamba nti Mickey omulenzi taliiko mpozi nga bamuleetedde migugu ekyo omutima ne gusooka gukkakana. Kati ate ne mpulira nti batadde simanya ne tiketi ku gundi oba
airlines enjala airlines chendala oba British ne Rwanda Air nene batugamba tugenda okubaba bu video nga bagamba nakota kolaki taliko kitegeeza akyali butuluuti nero kiti watubuusa fene tugenda tusula ku kisaawe tulinda Lumbuye nti nemba busa kiti wali tubuusiza nti ba blood omusajja tali nedda yangamba amaze kutuuka jukira boyingira ennyonyi netwaka esimeako tetubera mu motoka tubeera mu kiri ayayaya barene so byo yo mukulu Lumbuye Mick Wine asobola okwanga twa submission yesofa wetu wefananye amanye kifananye kyo kitambula abantu buli mayongerako kyayagala naye kyasimo batunule mbakube ekimoni bagamba okay kale byo tubiwulidde neffe kye twagala yerumbuye yerumbuye kikulu yerumbuye kati Lumbuye bwana avaayo yabeera asobola okujja n'agamba nti Mick Wine yaleeta abankwata gundi Spice Dana yeyankwata gundi yakola bwati ne bwati ne kakati bwetutandika okwebulaminga wano kitegeeza oli enemy kibeera kimukolera era bwe bamunyalisa Lumbuye bamunyalisa n'atavaayo kitegeeza banyalisiza Lumbuye banyalisiza Mick Wine ne ka Spice Dana kakazi katunako bakanyalisiza fenga tweyawulamu dani wali okugira kale katulinde tuleje kinagwira nesse Lumbuye musajja wa maanyi wati nagenza okulaba buli omu yembozi y'ekibuga mabulire goroza webuze lwaki wa maanyi Mick kubanga ayogera amazima ayogera ebiyamba abantu webuze lwaki Bobi Wine yafuuka wa maanyi tokimanyi ensonga abantu ayogera ebyamaanyi so tubadde ne Mick kamutemu for now ajja munonyanga waliwo ebizaawo nga byeyongeddeko bamutadde kubanga kyekiddako ajja mutanaawe kale tujja batubyongera obinyumya mpola mpola zerujja salute tujja batukwatagana ate musajja munnange kati osuubira bandyogedde batya kubanga Mick Wine buli wagenda alabibwa kyogamba tebandifunye gwe batamanyi abeerera ddala ettake n'anoonya Lumbuye nebyakwesiza biti ebyo mbimanyi olaba bagamba bwe nali ngenda okwesimbawo ekyaddondo ne bagamba nti oba gavumenti yamuwadde senta gye yesimbewo oba yaze kulwana Bobi Wine so kwegamba ogenda okulaba nga brain is monkey